obulamu bw'ensi eno mutuwangaalira embeera buli muntu emutuukako ku level ye ate mu fields ez'enjawulo oli takulimbanga ntatuukanga ku kaseera nawulira nga yagala kuwanika yinza okuba business buyinza okuba omulimu buyinza okubeera obufumbo n'ebirala bingi kiyinza okubeera ekyeyo nawulira nga nogasiina kafa oyinza okuba nga olina project gyeddukanya nawulira nga ekutuddemu oba kuzimba kizimbe bingi era ng'owulira oyagala kuwanika n'olwero wenjogerera bino waliwo ayagala okuwanika waliwo awandiise resignation letter waliwo anoonya ssente za tiketi nadde waka waliwo adduka obufumbo akampanita kiganye neerindako okuggyako ng'abali obubi bonna okusinga bamaze okusuulawo tawulo ekitali ekyo lindako lwaki ekintu ky'ogenda okukola ogenda kutuukiriza okulagula kwa mulabe wakati nga tugenda ku mirimu batulangirirako batuuza n'enkiiko ne batugamba oyo tajja kumalako mwaka wakati nga tuwasa n'okufumbirwa abakazi nga tukuba embaga tukyaza twanjulwa waliwo abatulagulako nti nkusiba obufumbo bunaamala omwaka ne bongerako n'akagambo nti neebuuka naye aboogera ebintu ebyo si mikwano gyaffe bebalabe baffe nga bo buli kaseera ekintu kye balinda lirwolemererwa era beetegefu okulembeza akagamba saabagamba lindako okuggalawo bizinensi eyo lwana masajja okuggyako ng'owulira tewakyali solution ndala naye ogwo omuyaga oguze buli muntu gwolaba atambula yali akuyiseemu okwo okuyomba kwolaba mu makaago abasajja abo bonna boolaba atambula ne bakyala baabwe nabo bayomba n'oluusi balwana naye buli lwagezaako okulowooza ku bantu bagenda okuwa essanyu abatali mikwano gye abatali mu lubiri wabula abalabe be n'agamba kambira genda nkuloopera lowasi tulogenda ebweru baagamba tugenda kumalayo mwaka ekinene ennyo myezi 6 bw'anaagimalayo waliwo n'abaagamba nti olina kojja kujjayo nga bwagenze bwajja okuvaayo waliwo n'abaakulangirirako nti ojja kuvaayo ng'ekyeyo ekyo kisiibuza bigere wakati ng'owulira onafuye amaanyi gakuwedde weekyaye ekimala kimala lowooza ku ddoboozi eriva mu mulabe wo lowooza ku meeting egenda okukuba oyo atayagalanga kukulaba ku smile ku matama go agenda okubagamba saabagamba omanyi twogera wano ebintu ne mulowooza abantu tetubaagala nze nabagamba si nti simwagala naye tasobola kubeerayo nalagula abantu abo osazeewo bawe essanyu abantu nga balangiridde okusanawo kwa bizinesi ng'amazima woowulirira nti onafuye woolina okusitukira waakiri okakase mulabewo nti byakulangirirako si bituufu Sikingasegadde. Ensi kiseggala waliwo akaseera ng'amazima buli lw'okuba essimu tewali ssuubi livaayo nga bulijjo oddukira tewali luggi lw'eggudde
buli w'okonkona mu nzigulire tewali akulawo. Kikkirize nti kati kiri gy'olinga gw'omuntu okulwana okusigala ng'otambula. Ngira mpalirira ekikompe. Era ng'owanirira ekikompe kubanga aliwo alinza okulaba lw'ogenda okukitamu. Nga tonnatunuulira abantu b'ogenda kulumya ng'omulimu ogwo ogubawa akasukaali guweddewo. Nga tonnatunuulira bwana bwo bunaasoma butya ng'ovudde ku mulimu ogwo. Nga tonnatunuulira baana ogenda bbale kwotya ng'onubye mu makaabu. Ebyo byonna biyinza okuwulikika n'okulabika ng'ebinene naye ku lwange bitono. Ekinene ekigenda okuwa obuvumu kwe kulwanyisa n'okuswaza oyo omulabe eyakulangirirako okulemererwa. Buvunaanyizibwa okumutegeeza nti buli kye yakulangirirako kikyamu. Era buvunaanyizibwa bwe okumutegeeza nti si yasalawo tatuulangako mu miitingi ne Katonda okusalawo enkyayi. Ebyo togenda bimugamba bugambi, ogenda kubimwoleka. Wakati wakulabira ng'otuuyanye akasozi kagaanye n'akaakaanya akatono akasigaddeyo kakozese. Buli mbeera gy'oyitamu kitwale nti ogiyitamu ogusemba. Eyo ensuuluulu gy'otadde ku ttaka omulundi gw'obadde oddamu okugisitula osime wansi awo gy'obadde ogenda okubuuka ku mazzi. Tonafuwa kubanga abalinza okulaba ng'olemererwa kingi. Osazeewo obawe essanyu, owanga omulala essanyu naye nga simulabewo kubanga bo batulinze kulemererwa. Era ne gye twali baatuula ne bagamba abantu nti tetuli kibeera talibeera. Era baabagamba nti bo ku mutalo ogwo baluddeko, bamanyi bizinesi ezinaatambula n'ezitaatambule. Era baabagamba n'obbagamba nti balidda ng'ennaku z'omwezi bwe ziti bwe baliraba nga bye baatulagulako si bye bituukirira. Kusaba kola ekisoboka obaliisa ebigambo byabwe. Kyekirabo ky'osobola okumpa omwaka 2025. Oyo yakulangirirako nti tolizibu ne weerumya n'okola ekisoboka. Abantu abasinga batuuse ku buwanguzi. Abantu abasinga basomye emisomo bagimazeeko. Si lwabo ababagambye nti osobola, wabula lwabo ababagamba nti gwe tolina lugendo. Babikoze okubakakasa nti olugendo baalulina. Buvunaanyizibwa bwe okubategeeza nti akapande baasoma kafu. Akapande akatuufu kaali kagamba nja graduating. Akapande akatuufu kaali kagamba nti contract yange ku kyeyo nja kukimalako. Akapande akatuufu kaali kagamba nti mu ddya nja kubeeramu nja kulaba n'abazzukulu. Kano akatolizaala kafu. Akapande akatuufu kaali kagamba nti ennyumba nja gizimba, nja gimaliriza, nja gisulamu. Akapande akatuufu kaali kagamba nti bizinesi ejja kuva ku bukadde 5 edde ku bukadde 5 edde ku bukadde 5. Wadde nga ye akapande ke yasoma kaali kagamba nti egenda kuva ku bukadde 5 edde ku 2 edde ku mitwalo 5 paka ngozze mu kyalo. Gamba nti akapande kagamba bwe nayingira ekibuga ekyalo nakisibula ndiddayo kubabuuzaako naggula bibanja byabwe. Yali anjuliza abaagwa bonna. Abaagwa baagwa ku lwabwe wabula tebaagwa ku lwange. Nze ndabira kwabo abawangudde, siraba kwabo. Nze ndabira kwabo abawangudde, sirabira kwabo abalemereddwa. Olw'okuba omutima gwo gujjudde endowooza y'okulemererwa, amaaso gaaziba tegakyalengera na wali kitangaala, galengera kizikiza. Tugenda kuwangula wakati nga tufuna obusungu kwaga agasajja n'aga agakazi agatulangirirako okulemererwa. Kisoboka
kubanga tulabyeko abakisobola. Totunuulira balemereddwa, tunuulira abasobodde. Ebula eddakiika emu tonafuwa, ebula essaawa emu, ebula olunaku lumu, ebula omwezi gumu, ebula omwaka gumu. Bw'obanga emabega obiyiseemu nekino gumu okiyitamu. Tulina omulabo ow'okuswaza eyagamba ensi nti atumanyi nnyo era tugenda kulemererwa. Togenda kutuuza lukiiko lwe yatuuza, wabula alizaati eziva mu bikolwa bye eby'obuzira n'obumalirivu. Lwe lukiiko lwe bw'otuuziza biri eyogerera ku lulwo, amaloboozi ago galituuka ne gy'otali. Kola ekisoboka baswalire mu ggeemu yaabwe. Mukama akuwa omukisa, towanika. Buli omu alina by'ayitamu